The Newsroom, where untold story is revealed. Honorable Nyeko Derrick kwoteka Goreti Namuga ne Minister Balamu Barugahara kata ebifuba bibabugume omuliro guguno gunyose studio jagalogere baso dokubera gesonga atuziraba bulungi nyo nyine dala sibirungi abigenze maso nokubanga ate bitabuka ku side zeyo nkusaba no bombe fo bwekikecha wagulu video soko jimpereka like ate nga bweli enkola yafe nkusaba ata na subscribing osoko subscribing osobola okufuna aimbozi zonna zatutekayo butelevu ku mukutu guno gwagalulanga nafe simuza fezi yo wazi tujagira maso nokubanga ate tukwasaganya bulungi nnyo nyini dala nzikiriza nsoke maloge na maso okubera nga nkwa video eno ate tweyongereyo butelevu nnyo nyini dala njagala okuterezaamu bannaffe abamu balowooza program yagwa bugwi era ndabye mukulu wange wano RDC lwakubanga tusanze tuli mu kunyorwa leero amaloboozi tugenda kwogererako wansi kubanga tukyayina ennyiike ku mitima kubanga tumanyi nti Honorable Segirinya ife abamu kuffe nze Honorable Segirinya nagenda okumulambula e Nairobi nga ninya baasi tingenze kulambula mubaka munnange ningenda ne mulambula sigumusa ebiri Honorable Segirinya ne wabadde wano ffe tubadde tumulambula bo babadde bamulambula emirundi emeka tubadde tumula ate we tuba tuwemba mbadde mulambula kitegeeza mulambula ne kuba naffe abalala kubanga olumu batuma ne bagamba katukoze tutya ono yaba agenda okulaba nti amulambula naye Honorable Segirinya we yatuuse we batuuse okufulumya ekiranga ekisembayo ku 7:10 nabadde ku ddwaliro ate nabadde ku ICU unit nga wendi we batuuse okuyitira family nabaddewo era ne tukuba amasimu ne tucommunicatinga ne parliament ne tucommunicatinga n'ekibiina ne tubategeeza nti Honorable Segirinya akoze eki final akoze eki atugenzeeko mu bwetoowaze bwe bumu ne tutula wansi ne family ne tusoka twegumya kubanga yabadde atukwatako yabadde muntu waffe mu kunyorwa n'okutegeera ekizibu ekyaviirako bino byonna ne tutula wansi ne family mu dakiika nga 3 ekibiina nga tekinatuuka abakulembeze ne batuuka ab'enjawulo era ne tukola n'akakiiko akagenda okuteekateeka Honorable Segirinya tunamutwala mu tutya mu kitiibwa eky'ekitalo okuva mu kitiibwa kyafiiriddemu era kye tuba tumuziikamu era ku kakiiko ako Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745538 ne noti 7442641 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okusinzira ku Sauda Madada annyonnyola biki ebyagenda mu maaso n'okubeera nga bibaawo onono kinajjukirwa nti omubaka Muhammad Segirinya yagenda mu maaso n'okuba nga y'omu ku abo be yalonda okumuwerekerako nga alayira ng'agenda mu maaso n'okuba nga ayingira Parliament. Kakati yali ludda wanga Segirinya wano nga gunyooka walabako njagala munoonye vidiyo zonna ez'emabega nga tulwanira okulanga Segirinya abeera wakabi ekyo ekitiibwa Segirinya kyali effe twakikola si mpisa zo ze bakukuza gwe mpuuga ffe twakola ekyo ekitiibwa kye yeffe twakola ligaffe yeffe twalwana ne musawa nga mugamba teyasoma. Olunaku lwajjo Minister Balamu Barugahara yavuddeyo n'agamba nti talaba omunyolo n'omutoolo yenna avaayo n'ayingira ekibiina kya NUP ekibiina eky'abali b'emirambo abasezi abamaze okwetongoza nti basezi era balamba. Ebyo nno bigambo bya Minister wa President Museveni Balamu Barugahara ow'ensonga z'abaana n'abavubuka era ng'ono musajja mukulu awangalira mu bitundu by'e Masindi. Kankuwa ebigambo bya Minister Balamu obiwulirize. Tinengeza nsanga omutoro w'omunyoro nga ayingidde ekibiina kye bayita kya National Unity Platform kye tuyita kati jo kyatongozeddwa nga ekibiina eky'abasezi abalemedde bode ya Segirinya okugitwala ogisabira bwe bategese ba district card ne ba mufti n'abalala bonna be babadde batudde nga balina okusabira Segirinya mu bitiibwa bwe ng'omubaka wa Parliament. Abo abantu Segirinya abadde mulwadde nga tebalinyangako mu ddwaliro wadde olunaku n'olumu. Njagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo Honorable Commissioner wa Parliament ow'e Masaka Honorable Mpuuga olw'okulaga obumalirivu n'obuntu bulamu. Abaana ba Segirinya tebaazise taata waabwe
babadde batudde ku kisaawe nga balinda bodi ya data waabwe ng'abasezi balemedde bodi ya data waabwe. Mama Segirinya n'agamba abasezi mundeke omwana wange bamutwale tumusabire eri. Abasezi ne balemera bodi ya Segirinya. Kati mweba inywe abatooro n'abanyoro. What takes you genda kutaamu bibiina by'abasezi? Abana basezi. Mukwenda kwa basezi? Mukwenda kwa basezi? Murani mwenda kwa basezi mungambye abacho kusereka face yabo. Mutawa basezi. So nije kifilesere. Kakati ye Honorable Nyeko Derrick yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'alambulula embeera yonna nga bwe yabadde inogenda maaso n'okuba ng'ate etambula naddala enteekateeka z'okuzika ng'agamba teri wa famire gwe tuwayisa bubi yadde okuyisa ebbali wabula Mathias Mpuuga Nsamba ne banne baayagala okubeera nga bayisa olugayo mu nteekateeka ezaali zikoleddwa naye nga ne Parliament yali included mu mbeera y'okubeera nga tuzisiika Segirinya mu kitiibwa ekyalina okubeera okuba nga awummuzibwamu. Ebigambo bya Nyeko Derrick bibyo biwulirize. Kamu era ku kakiiko ako Honorable Muwanga Kivumbi gwe twalondanga alina okukulembera komiti eyo. Komiti eyo nebeera deputized by Honorable Muwaddanku Nnyingi, nebeera deputized by Honorable Asani Kirumira, Imaamu wa Parliament, nebeerako baganda bomugenzi babiri, nekubeerako Haji eyasiramula Honorable Segirinya, nekubeerako Aisha Kabanda. Ne tukola komiti ng'eriko family, eriko mikwano gye, eriko ab'ekibiina, ne tukola ne komiti ng'eriko n'abakozi ba Parliament babiri, ne tutuula mu lukiiko. Byonna bye twalangirira Haji ng'ayogeza n'abatwala Honorable Segirinya mu mwoyo, ayogeza baseeka n'abakulembeze b'eddiini ab'Embogo ku muzikiti gw'Embogo. Kubanga wabaddewo okusika omugango, waliwo ab'eŋŋanda bagamba nedda Honorable Segi atulinde fa bamulabira nga ali Netherland, twagala okumuziikako. Ezo arguments zonna ne zikola ki ne zijja ne zibeerawo. Era okukkaanya kwa Honorable Segirinya atagenda tambula bwati, agende ku kibiina, ave ku kibiina adde ku Parliament, wanadda adde waka, kitegeeza twabadde ne committee. Naye waliwo abaakirabye obulala nga balina okuteekawo ate ku ddakiika esembayo okulaba nti bawamba omukolo nga bwe gulina otambula. Ffenna tukimanyi bulungi nti neweekyandibadde olwa space tuyina omukulembeze w'oludda oluvuganya ye Honorable Joel Ssenyonyi. Honorable Joel Ssenyonyi ye mukulembeze w'oludda oluvuganya, si Mathias Mpuuga commissioner. Commissioner si watege wakitegeeza nti yatuula ku commission nanti already bakikoze mu mwoyo gutali mulungi kubanga fa abaatuula nga committee committee yabaddewo. Okusinziira ku bamu abatunuulizi b'ensonga ab'omunda avuddeyo ne bategeeza nti Mathias Mpuuga Nsamba ekikolwa ekyakoleddwa kyamuweebudde nnyo nga yabadde alaga public nti wa kitiibwa era y'omu ku bannabyabufuzi abasinga okutiibwa wano mu ggwanga Uganda n'okubeera recognized. Tuteeka bbali kaati wano nti tulage abantu tuyinza okukola enkola etugatta awamu. Sisuubira nti NUP yalumiddwa okusinga maama. Tekisoboka ne bwabanga ajenjebuse, ne bwabanga tugambe nti maama bamukwira obusimu balina kye bamusuubiza omuwaayo atwale maiti eri ye maama we, ne bwabanga ali mu kutembeeya maiti ya mwana we si yammwe. Kati bano bagamba nti mu byonna Segirinya yasigadde muwanguzi kubanga yafudde anyweredde ku nsonga ezamutuusa ku ddala lye yafiiriddeko. Segirinya amufaanana akola ebyo Francis zaake era kyova olaba nti bombi abo ababiri balina ebizibu bingi ne gavumenti ya Museveni. Omu yafudde, omu bamutadde ku ndiri wakati mulundi gwa kusatu. BBMP abaasigala nga bali ku kituufu ng'NUP baagironda. Ye Kanso Namutebi atabukidde Mathias Mpuuga n'amutegeeza nti ekikolwa kye wakoze oba biwayolesezza tebiraga kubeera wa kitiibwa wabula biweebuula nti tokyali mu myaka giweebuula abantu wabula oli myaka gitereza nsobi so sigikola nsobi. Ebigambo bya Namutebi nabyo tubiwekadde. Mathias Mpuuga emyaka gyalimu ng'oggyeko nti yeekuba kattinti gyakuluŋŋamya takkirizibwa kuwabya. Emyaka Mathias Mpuuga 57 gye yakatambula wansi w'enjuba takkirizibwa kuwabya, akkirizibwa kuluŋŋamya. Naye kati waabanga yatubuza abataswala abaaswaza ye yajjeyo abaana n'akola ne speech kanji kugambe nagikutenga linnya. Ontyo yagambye nze gwe mulaba Mathias Mpuuga nalambula Muhammad Segirinya emirundi 6. Nze gwe mulaba Mathias Mpuuga ndi muntu mulungi nnyo saamukuba kifaananyi ng'abamu. Nze gwe mulaba Mathias Mpuuga omukyala bulijja nkubira ne buba kiro muko omugenzi. Kakati kambabuulireko
emmeme etazibira byama teba ya bugunju kakati ye omukyala amanyikiddwa nga Honorable Namuga wuuno atabuse ebigambo bye biwanvu naye nkusaba tubiwulirize ate ne mujja okuma obumenyi bw'amateeka bwe mutaddewo n'obutabanguko n'okutabangula emirembe ne mu planning okutabangula emirembe ate ne mujja ne muleeta security embu ekuma okutabangula emirembe. Which kind of people are you? Mwembabule tuleme kwefuula bibonereza eri abantu, tuleme kwefuula bibonerezo abantu abamu mugenda kufuuka ekibonerezo eri bannayuganda. Abantu baatwesiganga, people used to trust leaders. Simanyi bwe muteeka kifaananyi kya bukulembeze nga tweyisanga abantu abatamanyi kyakukola. What went wrong? What went wrong? Njagala mbatu waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga kuba na experience, but common sense dictates. Fairness is part of life. Obwenkanya nga bw'obwagala ne banno bubawe. N'oddira omukolo Right Honorable Mpuuga, were you fair? N'ogamba nti nze kantegekera abannuupu. Really? Really? Buli kimu ne kiba within bonna abategeka biki. Really? Mu ngeri yemu Honorable Namuga avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga avumirira ebikolwa ebyakoleddwa Mathias Mpuuga Nsamba n'agamba yadde wagezezzaako okutulabisa obubi naye ffe tusigala tuli faamu era tulemera ku principles zaffe ng'ekibiina kya National Unity Platform. Where are we fair? Bino ebintu omuze mbabuulira. Some of us ne bwe tuba threatened biki nze bane sajja bino ebintu Katonda yagaba obukulembeze. Ne bwe tunaakola ebikoleka n'ebitakoleka Katonda yagaba obukulembeze. But stop being unfair to others. Abantu nomba bayisaamu amaaso ne mulowooza nti bakibogwe nga mmwe mulowooza. Abo ab'ekibogwe baleke mu bwobwogwe bwabwe bakole ebijja mu kutegeera kwabwe. Baleke mu buguya nalabya n'abamu ndaba mu biteeka wano. Mbuba baaliwo abannupu baaliwo mu kulwala kwe. But go back and track the record. Oba baliwo bate baliwo. Gwakyogera oba baliwo bate baliwo. Wuliriza bigambo bya mugenzi. Sagirinya waliwo ka video ke record nga nagamba mama Nagirinya nawe nkugamba bw'oliva ku ddaame ojja kuwulira omulambo gwange gujja kwogera ennyumba ejja kankana yebyo yogerera bigambo bya Sagirinya. Abantu bangi balambudde Sagirinya lwalidde ebbanga. Mwenjagala okubategeeza waliwo kye tukkiriza nti abamu bakozeeko kye bakoze. Bakozeeko kye bakoze. So mu bino temutandika kujajinga simanyi ani yagenda n'akyala ani yagenda n'akola okufa kwa Sagirinya kwafuliddwa political. Kati mutandise n'okwerabira abaamusiba mujjukire nabagambe Sagirinya yayingira mu parliament after kulayira Sagirinya yayina emisango. The guy was petitioned. Sagirinya was petitioned. Mwabata chimanyi Sagirinya afiirwa sente mpitirivu mu musango. Ngabamu abazimufiiriza bakozi ba government. They are political leaders like us. Yes, so hizo ganti yasigala mu parliament but he lost a lot of money. Nobade mpulyayo n'abalala babyogera. Which is okay kale kasita yasigaza ekifo kye. Kakati okusinzira ku Nuwa Mutwe ono nno nga yemu ku bwabo Sagirinya be yatwala agambye nti sewuunya lwaki omubaka Muhammad Sagirinya nga tannafa bambi yasalawo mu kulayira kwe atwale nze ne General Sauda Madada ekitegeeza ab'effamire yabamanya nti muli baakamiro nnyo era mulina empisa ezitaliza mu bantu kyava abaleka. Abantu abasatu Honorable Sagirinya Muhammad be yalina okugenda nabo ku parliament. Natulanga wano nenebuuza nengamba naye lwaki Honorable Sagirinya Muhammad yalonze nze ne General Sauda Madada. Nange nakyebuuza. Kubanga ogwo omukolo guba lifetime ceremony. Tewali balera TVC. Natula wano nenjebuuza. Kumbe yalina ensonga ze. Nengamba bagonza. Ndano wa Mutwe na Sauda Madada. Nabuuza bagonza nga sinabuuza General Sauda Madada. Nembuuza bagonza nemugamba naye Sagirinya angamba atya ngende ku palamenti. Kumbo buzi buli ku family. Sagirinya ngamba atya mukwatire ensawo ye. Family yenga ajemanyi. Sagirinya ngamba atya mukwatire ensawo ye nga Sagirinya alina baganda be. Naye nakyebuuzanga. Sagirinya alina maama. Sagirinya yandiyimiridde wali katuuti nga nnyina yamuliwa n'ebbali. Mazima. Neebuuza ekibuuzo. Naye tebalabikako. Mpaka kutuuka wano mbadde nga nkyebuuza ne ansa nakyo. Ate nga ba MPs bonna abasinga bajja ne ba TVC baabwe. Abasinga mwenna mubadde temulaba ku family ya Honorable Sagirinya Muhammad.
lwaki mugirabyeko mu kaseera kakazikiziki Honorable Ssegirinnya Muhammad ng'aliko ndiri emabegako wali wonna tubadde tusobola tulwa ntubabuuza ku baganda ba Ssegirinnya nga temusobola tumenyerayo tobalina wajje bali muyinza okulowooza yazaalibwa bw'omu mubadde temusobola batumenya neebuuza ekibuuzo ekyo Ssegirinnya ngamba nnuwa mutwe tugende ku paalamenti ne mubuuza omubaka otwala nze ku paalamenti nze nnuwa mutwe waabwe n'angamba ggwe eno kaadi y'abafuutu sooja y'abalwanyi eno kaadi y'abasoja eno kaadi si y'abapoliticiani eno kaadi y'abafuutu sooja n'angamba nnuwa mutwe fune suuti yambale suuti tugenda ku paalamenti fight hard Mr. Update fesi tuli basajja ba busuuti tetumala kufuna busuuti tetugula busuuti ne mugamba wesitukidde ninayo akasuuti kange eyo kava mu diaspora bakangulira bakampeereza kava mu diaspora nakatwaliramu okunominatinga pulezidenti akasuuti kange ako gye kali nangamba yiwake suuti tugende ku paalamenti nkujjukira bulungi numa kyekitegeeza ne Sauda Madaba ababaka bajjanga ne bazadde baabwe naye nakyewuunya ne bajja ne bakyala baabwe Honorable Ssegirinnya Muhammad twamulemerako ntumugamba Nagirinya tumwagala Nagirinya ayira okubeera wano Honorable Ssegirinnya n'atumya omwana we era twajja naye mu mmotoka era abanja abasinga abamu byabanyiiza nti Ssegirinnya akwata atya nnuwa mutwe ne Sauda Madada ne bamutwala okulayira tebategeera abantu lwaki teyatutte maama we buli omu yakyewuunya lwaki teyagenze ne mukyala we ebibuuzo byaliwo nga bingi ndowooza olwaleero mufunye ansa tuzifunye wabula mwawulira baaliwo abaatulumba akakati awe Sauda Madada ne nnuwa mutwe bakasa Honorable Ssegirinnya Muhammad bamutwale ku kibuli naye ababaka bonna baaliwo nga tukoze kinene nnyo naye ye mubaka yakwata fuutu soja ndowooza omulala yali Serukenya Honorable Serukenya ndowooza mubala ababaka betwogerako era Honorable Serukenya naye mumulabanga zolozolo ali awo atategeerekeka era naye mwamwogererangako bano be babaka ttiimu ya Mpuuga beezalayira ddala beetayagala era beeraba nti tebasaanidde kubeera na mu paalamenti yeffe twalwana yeffe twajja naye ku nomination wano ng'aleeta empapula ze okutandika akalulu k'okufuna kaadi yalina baani yalina balwanyi Ssegirinnya abadde wa media tuleme kwesiriwaza nti ate biki okyokuba nti obadde omulambula obadde olina bajeti ya paalamenti ffe tubadde tukozesa nno zaffe ffe tubadde tukozesa zaffe gweobadde ofuna bajeti nga bulogenzeyo oba ne bajeti ya miliyoni oba whatever the case may be tusiima omulabiridde omulambudde era tusiima omulambudde emirundi nga 100 thank you so much twebaza weebale bane tukusiima tuli ku mavivi weebale temufaako mugendayo photo moments kumugira awanikeko ku mukono waggulu ekikono waggulu bwati mubadde mugendayo lwa bifaananyi naye nge yateekebwa yakuzibwa ayina empisa yetakola ebyo byakwerabisa nakulabisa mulwadde lwaki mukole anti abadde tamanyi Ssegirinnya abadde waaki mwaba amawulire gwe wamala ali mukumbu abadde wa amawulire weebale nnyo Ssegirinnya wabadde ayogereranga otugagamba batikuye ekifaananyi komanda Ssegirinnya abadde waaki Ssegirinnya tabadde ebyo byatugamba ye yakuzibwa ffe tetumanyi byakuzibwa BTN Media Beyond the Newsroom mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane mu mboozi endala mpitirivu tukyagira maaso n'okuba nga tuzikolako okukutuguna ate era tuzikuleetere Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.